Wewale kutekumirako nze Kutessa mmiri okutuusako embeera y'obudde olunaku lwa leero. Twaze okusena enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era nga ziweredde essaawa 3 ez'okumakya ga leero kabeera yewezezza milimitazi 44 n'obutundu 7 Muntera milimitazi 32 n'obutundu 5 Waddalayi 30.8 so ng'ate Embeera yasimbye okufuna entono ya milimitazi 25 n'obutundu 7. Kino kiviridde ku mukuubo gw'enkuba ogukyayenjalidde mu Ssemazinga Africa omwondeteeka n'eggwanga lyaffe Uganda y'enkuba gye tufuna ennaku zino. Enkya ku makya tusobola okuzuuka n'enkuba okutonnya eruwandagirize mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi so ng'ate olw'eggulo embeera tugisuubira obutakyuka nnyo tusuubira okweyongera maaso n'enkuba okutonnya entonotono mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi so ng'ate mu ebyo byebulunguludde ennyanja Nnalubaale tusuubirayo n'okubwatuka kw'eggulu. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira otuuka ku degrees 29 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe ng'okubiriza ng'oddeeyo mu buvanjuba so ng'ate mu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nnalubaale tusuubira okubeera wakati wa 28 na 27 mu kibuga ekikulu Kampala nga tugendako mu nsozi ez'e tusuubira okubeerako wansi ku degrees 23 zokka. We yali yagadde okumanya ebifa amawanga agatwetoolodde tugamba nti Nairobi ne mu Moscow tusuubirayo enkuba entonotono so ng'ate mu Moscow obudde bugenda kubeera bwa kikome nga n'ebbugumu erya waggulu ligenda tuuka ku degrees 25 eyo mu Nairobi. Mu Dubai, mu Madrid ne mu Rome tusuubirayo akasana okwaka nga mwetabiseemu n'ebire nga n'ebbugumu erya waggulu ligenda tuuka ku degrees 41 eyo mu Dubai. Weewale kutwekumirako nkubiriza okubeera ewaka n'okugondera amateeka ga gavumenti tovaawo.